Kadama TV kyebale kusebo webale gyotusaako engalo webale tuweereza nze amanya gange kangalike naye mbadde nsaba kunyamba mbadde nsaba abawuliriza nange bampeeko ku magezi tukola bino eno tujja ndi wano eno Saudi Arabia tujja ne kampani bangireke naye bangireke ndi wano eno mbadde nakakola ne mupya muno mbadde nakakolayo emyezi 4 guno gwerimu gwe gwokuna nafuna boosi nangula okuva ku ofiisi nangula omwezi sooka nangula omwezi gumu kati guno gwe nyininyini gwerimu guno ogw'omukaaga kati mbadde sinabagumala kunagamba okyayagala nzireyo nkolero enywali nkonzeye naddayo nemugamba ogenda kola myezi emeka oye mwezi gumu oba 2 okiwulira ssebo nenzikiriza kate tubadde tugenda nga tukyali waabwe oba omukyala nga tugenda okukala eninga akola mu nyumba 2 nkola wano eno ewoono mama nengenda nenkola newaabwe gyebazaala omukyala kati etwakomyewo nangamba nti yanguza emyaka 2 naye nga ate talina kyeyandazeewo nti pasipooti yeeno bagimuwadde yangambye muyo yasigaliyo ku ofiisi talina nti oba tugambe nti bundizi zino empapula wawe yasainize nti oba tamugeni yeyazimuwadde nti oba bano bagundi bange abantu alabye bazimuwadde kwe yasainize teyazindazeeko njawo ne munzikiza bula yangambye ekintu kimu nti bo bajja kusasula guno omwezi then emyezi egiddako tandika n'ogw'omusanvu zingenda otandika okusasula ate nsaba mumpe ku magezi natiddemu kubanga sinabadde manya agenda kungula myezi sinaba bitegeera bulungi kati nsaba abawuliriza bampe ku magezi nsaba bamikwana abo bampe ku magezi mbeera nkuwuliriza ssimu webale tuyamba webale tubeererawo naye nsaba bampe ku magezi nange nkole ntya ninde guno gugweko mugambe nzizaayo ku ofiisi oba nkole oba mubuuze nti empapula kuwesainizo zo ziriwa kitegeera mugambe empapula kuwesainizo zo ziririddawa kuba teyazindazeeko yagambye bugambi tokyaddayo wa ku kampuni yammwe togenda kuddayo kumala emyaka 2 mpaka ng'omazeeko contract y'emyaka 2 kati so simanyi kyakozaako simanyi bwe yakikoze ndi awo bwentyo sibitegeera kati bambi mbadde nsaba nange mumpe ku magezi abawuliriza bambi nja kuba ntwala amagezi gammwe ge munaaba mungambye nja kuba nkulinze nzita Kadama TV era bulungi nekira Mr. Kadama TV bano abantu bakyuka nze teneewalikiridde ayinza nti najja kunsasula nga nzija mu mikono gya kampuni nanga nti ajja kunsasula ne batuuka mu maaso eyo ne bankyukira kati ntidde munnaye Mr. Kadama TV bambiza bakunyamba abantu bano bakyuka tense nakajja ndi mupya ebyangamba nze ndaba sibitegeera bulungi lwaki tetwagenze naye ne tusayininga yakomyewo bukomi yakomyewo just kiro nangamba kino bwekiti kiri bwekiti ne bwekiti lwaki tetwagenze naye nenkitegeera nabo ne babosi bange eri ababadde bantwala ne bategeera nti kino kyekiriwo nenvaayo nga nze kenyini ntegedde owulira Mr. Kadama TV
nsaba ku magezi mukwano nange nsaba kunyamba nyakuba ninze bambi nziramu Kalama TV Ojjamatte Kadama ayagala kumanya oba okusayininga contract nga gisayininze nga ye ng'avudde mu kampani kiina engeri gisobola omukosa. Abo tujja okusabira abaali bakikozeeko osobola okulekawo komenti yo n'otubuulira ekintu ekyo kikola kityo. Waliwo bakadaama abayingira mu nnyumba ne batandika okubeera nga bakola. Bw'abeera akoze bulungi, njagala mbalaga ekintu kino bwe kijjira. Bw'abeera akoze bulungi, boosi ono gw'akoledde obulungi, oluusi babakema oba oluusi babagamba nti lwaki tonkolera mu kifo ky'okufuna olwenda n'enkuwa 1,200? Lwaki tonkolera mu kifo ky'olwenda n'enkuwa 1,200? Njagala mbalage engeri gyekijjamu. Kakati olwenda jjukira zezi emitwalo nga 9 then 1,200 nga ke kamu nga 2. Kati kyaba ayagala okubeera nga ajjawo ye middleman. Middleman wano ye kampani eyakuleeta oba eyakutundayo ewa boosi oyo. Kati ye kasita amanya nti ajja kuwa 1,200, jjukira ye ekintu ekyo aba akifunamu. Aba tajja genda wa kampani ate kubeera nga agisasula ssente. Kati ye ne bwakuwa 1,200 ne bwakuwa 1,500 still ye aba akola. Kati awo kiriyo oli okadaama okusalawo okugamba nti ngenze na kampani byegamba oba ngenze na boosi ono byagamba. Kuba nkimanyi awantu awo buli muntu alinawo endowooza ye. Buli muntu alina endowooza ye ey'enjawulo ku kintu ekyo. Gamba nti nze bya kampani mba mbivaamu nengenda nenkolera boosi ono n'abeera nga mpa ssente nnyingi. Waliwo omuwala eyakola ekintu ekyo kyekimu bamumujjukira noza yali mu nsi baya alika ali Saudi n'agenda Egypt ne bamugamba bagende naye simanyi ba story emugijjukira. Kati omuwala we n'afuna obuzibu nzijukira ne kampani oba yali yantinda yali eveeyo ntinda. Kati abakampani bababuuza abakampani baddamu ne bagamba nti fe omuwala oyo kituufu ffe twamutwala n'akola emyaka gye 2 ne giggwako. Bwe gyamala okuggwako n'asayininga contract endala oba contract empya oba n'asalawo okukolera ababoosi be twali tumuwadde nga ffe tatutegeezezzaako era ne bamutwala e Egypt. Omuwala oyo mujjukira nti yafa. Kakati wano ekizibu ekibeerawo nti family omuwala ono mwe yava era egenda ku kampani egibanje omuntu waabwe. Wabula ate kampani yo ng'egamba ye muntu wabwe emyaka 2 nayo emyaka 2 gyaggwako ate ye neyewaggula n'abeera ng'akolera oli. So ebintu bino okukolera oba okusayininga oba okubeera ng'okolera omuntu ono outside company buli woba okisalangawo. Wano Kadama TV tetera kugamba tetera kusalirawo omuntu kuba naye eno bito ffe tukulaga ekintu then gwe neweesalirawo. Tosobola kuforcinga muntu ndi sayininga watojja kusayininga. Wabula ekizibu ekirimu ekyo twagala tukwalaga nti bw'oba ofunye obuzibu kampani eno yakutwala tebeera answerable kuba emyaka gyo gyeba yakutwala gibeera gyaggwako emyaka 2 oba 3 oba meka gwakisinziira entegerera gye mbeera mwakola ne kampani eyo. Kati oba ogivuddeko n'ogenda n'oli kitegeeza buli kizibu kyonna ekigenda okugwawo oyo alina okikola ki okusolvingira. Kati awo omupiira tuguleka sayidi ya Kadama. Wandiyagadde ogende okole nga kampani siye kuvunaanyizibwako nga boosi we yakuvunaanyizibwako ofune ssente nnyingi oba waliyagadde osigale mu kampani nga yekuvunaanyizibwako ng'ofuna emitwalo 9. Okusalawo kuli eyo Kadama yennyini awuliriza message eno ye alina okusalawo n'agamba nze kino kyekinkolera okusinziira ennyumba gy'abaalawamu oba ennyumba gy'aba alimu. Ffe tukuwa sayidi 2, nti sayidi emu ofuna ssente nnyingi,
saidi endala obuzibu obutuuka watolina bwojja kwabira ate ekyo nekigenda ku bazadde nti really bwe mbeera mutegede nti omwana kuba mucommunicatinga abazadde mutera communicatinga n'abaana banababeera bagamba nti anze munaye kuba omwana watuukira okugamba kadama tv nti ekintu kiriwo ekidebo ekiti nsuubira ne famire yo oba ogitegeezezza so famire bwoba otegedde nti ddala omuntu oyo asayininze contract na bosi we sina company temuteeka ate pressure ku company nti omuntu wafaaliwa kubanyukira ekintu aba akikoze nga namwe mukimanyi mubeera mukimanyi nti naye mubutuufu omuntu ono abadde yava ku company n'agenda mugundi eno so okusalawo kuli eri okadaama akola ye ajja okusalawo nti nze kino kyekinsingira